Olwaleero bannamawulire bakuŋŋaanye wano mu Kampala okutema empende butya bwe bayinza okwongera okutumbula omulimu gwabwe wamu n'okunogera eddagala ebizibu ebibasoomooza. Olukuŋŋaana luno lwe lumu ku bikujjuko eby'okuzza olunaku lw'eddembe lya bannamawulire olwalangirirwa ekibiina ky'amawanga amagatte mu mwaka gw'e1993 okujjukira bannamawulire abatulugunyizibwa n'okuttibwa nga bakola emirimu gyabwe. Ambassador w'eggwanga lya Denmark mu Uganda Morgan Pedersen ku lw'omukago gwa Bulaaya ategeezza nga bwe bali abennyamivu olw'ebikolwa eby'okutulugunya n'okukwata bannamawulire wamu n'okugala emikutu gya social media okweyongera mu ggwanga. Ono era n'okoddeyo n'ekyokukwata omunoonyereza w'e Makerere Dr. Stella Nyanzi avunaanibwa ogw'okuvvoola omukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku Facebook ne Twitter. As EU member states, we are strongly concerned of attacks and intimidation against journalists and opinion makers, and we encourage the relevant authorities to effectively investigate and prosecute the perpetrators. Uganda erina amateeka mangi agalambika eddembe lya bannamawulire omuli n'akawaayiro nnamba 29 mu ssemateeka wa Uganda. Wabula alipoota eyafulumiziddwa Reporters Without Boundaries wiiki ewedde yalaze nga Uganda bwesabye mu kukuuma eddembe lya bannamawulire okuva mu kifo eky'ekikumi okudda mu kifo eky'ekikumi ku mawanga 180 mu nsi yonna agaatunuulirwa. Freedom to express your opinion, freedom of the media, and access to information are fundamental aspects of democracy and rule of law. Newankubadde guli gutyo, akulira ettendekero lya bannamawulire mu Makerere University Dr. William Tayebwa, bannamawulire abasabye okwewala okukola omulimu gwabwe mu ngeri eyagadde bengalye. Bannamawulire basaanidde okukola kyonna kye baagala nga tebalina abakwatako. Naffe bannamawulire tuli bannayuganda. Naffe bannamawulire amateeka agafuga bannayuganda naffe gatufuga. Bo bannamawulire batottodde ebizibu mwe bakolera omuli n'emisaala emitono egibasasulwa babakozesa. Abantu bonna abaddukanya emikutu gy'amawulire baalifuddeyo nnyo ku bwetyawe basasula bannamawulire okulaba nti kye bakola ng'omulimu gwabwe bagukola n'omutima gumu. Kwesanga nga bannamawulire bangi bali compromised, tebakola bintu nga bwe birina kukola ki, naye ng'entabwe evaawa? Entabwe eva ku ssente okubanga tezimala. Herbert Ziwa, NTV Akawungeezi.